M.i.S.O Ssaako saba wetangire n'akatangawuzi. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Tuli mu buwambe kakawakawamu banna banda yanna kalama biranga kivuga biwobe. Olunaku lw'eggulo ssaawa 7:15 ez'ekiro oba mu lufuutifuuti kiyite 1:15 am nafunye essimu ng'eva mu ddwaliro ly'Ensambya, ng'essimu eno yavudde wa Sulaiman Jakana Nadduli, n'ansaba mu bwangu obw'ekitalo ngende mu ddwaliro ayina ensonga z'ayagala okuŋŋamba. Tuleme kufaanagana Katonda weetegeeza abaana ba Yerusaalemi nti singa temwaddira masavu ga mbizzi gasiga ku kibuga ekyo kyalibadde eky'olubeerera. Mu kiseera ekyo kyennyini nasitukiddemu ng'enempulire omu ku bapanelisiti ba Media Choice Television yabadde aŋŋamba ki. Nasitukiddemu era essaawa zigenda okuwera 7 n'eddakiika 55 nga ntuuse. Ennaku 2 emabega amawulire gaagwa mu matu ga Jakana Sulaiman Nadduli ti omu ku balangira b'obwakabaka bwa Buganda ono ng'asobola n'okukwata entebe y'obwakabaka bwa Buganda nga ye Prince Kasimu Nakibinge yateekebwa ku lukalala oba ku lisiti y'abo abateekerateekera omukopi General Muhoozi Rugaba akabaga k'amazaalibwa. Jakana bwe byamugwa Mukutu teyasanyuka, era Jakana bw'atasanyuka oba omanyi ekiddako. Message gyempa omulangira w'ekitiibwa Kasimu Nakibinge nti agezeeko obutagezaako kuwaanyisiganya kitiibwa kya Bwakabaka bw'e Buganda ng'omulangira omukulu olwaliro ate ali mu layini esobola okulya nnamulondo y'Obwakabaka bw'e Buganda, ate ye n'awaanyisa ekitiibwa kye okufuuka omukopi ku lw'akabaga ka General Muhoozi. Ekyo kye yakoze kiraga nti ye yanvudde ekitiibwa ekyo, ate ye n'afuuka omukopi, Muhoozi n'afuuka ate omulangira gye tuli. Tuleme kufaanagana Katonda weetegeeza abaana ba Yerusaalemi nti singa temwaddira masavu ga mbizzi gasiga ku kibuga ekyo kyalibadde eky'olubeerera. Olwaliro First Son kyategeeza nti yafuuka mulangira ng'ate gwe obulangira obwo bw'oyagala okuwaanyisiganya ng'ekitiibwa ekyo weerabidde n'ensibuko yo. Kasimu Nakibinge olina kawayi k'Abasiraamu ka lubatu, nkikutegeeza lunye nti tolinaawo buwagizi awo. Walisoose kwebuuza nti lwaki ntandika ne Kasimu Nakibinge nga kitaawe afuze emyaka 36 n'omukago gwe twatta n'Obwakabaka bw'e Buganda nga tukyatunula butunuzi nga mmomboze mu Bwakabaka buno n'eggwanga Uganda. Naye okukeera enkya okugwa obugwi kiyumba anaagwa, nkutegeeza lunye nti naawe kennyini ne bw'olijja mu bantu ogenda kufaanagana kojjaawo Mbabazi. Tojja kubaayo na kalunaaka okuggyako nkikuddiramu, nakikutegeeza lunye nti okuggyako ng'owambye buwambi tolinaayo kalu mu bantu. Emyaka 36 eggwanga mulifudde nga olaba ekigudo ky'embizzi. Ani agenda okutunuulira ku kitaawo by'atuyisizzaamu? Bano bafa, bano bagira bati, mutomero ono mugira mutya. Ensi omukwano tegutuliwo. Kye nakutegeeza nti Bayibuli yabuuza nti muyinza okutambula babiri okuggyako nga mwagalanye, kubanga Ssaabasajja Kabaka bwe bwakeera enkya naye nakkiriza ensobi okutambulira mu Bwakabaka bwe, kyafuuka ekikole mu gye tuli ng'Abaganda. Bwe yakeera ku makya nakkiriza ekitiibwa ateere kulejje nagundi nabbosa n'alikkiriza okuva mu Bwakabaka bwaffe ne busaavinga nga yakimanya ate era ng'akimanyidde ddala nti nabbosa ye yatta kitaawe. Teri budde gatta dots. Lindirira olunaku olwaleero nga nkusabuukulira emboozi y'omulwadde ku macupa Ensambya olw'obwagazi bw'Obwakabaka bwa Buganda bw'alina ssaako n'ebyo ebingi ennyo by'amanyi n'okufa kw'eggwanga lye Buganda bwe kugenze kufaamu, ng'akubuulira ye kyalowooza ku linnya ly'omulangira omukuukutivu ate okulabikira ku lukalala olutegekera omukopi akabaga k'amazaalibwa. Lunaku lwaleero ssaawa 3:45. Onunule peyo Jimbuyege olaba jina kaba bataka Uganda gunja wekitaso muto
Munnansi kyekyonsa oweebwa akakadde ka siringi buli mwezi